Abakkiriza mu Kristo mu bitundu bya Masindi Lugaba olubujjeko eddiba ne beeyibwa mu lutikko ya St. Matthew mu kibuga Masindi. Ng'omulamwa gw'olunaku ennyimba ezisuuta Katonda olw'omwana azaaliddwa ze zibuutikidde okusinza. Wano omulabirizi w'obulabirizi wa Masindi Kitara Right Reverend Joshua Kugonza asabye abakkiriza bulijjo okukuuma emirembe n'obumu mu bitundu gye babeera naddala mu kaseera kano ng'eggwanga lyetegekera okulonda kwa bonna. We need peace in our community. We need peace in our nation, Uganda. And most especially as we go for national election, we need a peaceful one. Agamba Ssekukkulu kaseera ka kulwanyisa n'okwewala ekibi omuli obujja, obulyake, enge n'ebikolwa ebirala ebyekko. It is a moment to fight evil among us. He came to save us from the bondage of sin. Nga bajaguza omulabirizi asabye abakristaayo okwewala okunywa omwenge ne bagangayira, okulyafuuyiza, okusaasaanya ssente mu ngeri y'ekyeyonoonero, wabula basanyuke nga baweesa Katonda ekitiibwa. It's not about putting on a new clothes. It's not about being irresponsible person. It is not about spending, but about the Savior of the world. Ate MPG abakkiriza mu Kristo mu kkanisa y'omutukuvu Paul Bessani MPG n'ab'enkoko bagikutte mumwa okwetaba mu kusaba kw'okuzza muzaalibwa gw'omwana wa Katonda Yesu Kristo. Eno Kanoni Nkamba Mugerwa asabye abakkiriza okufaayo okukuuma emirembe mu ebyo bye bakola mu maka gaabwe olw'ensi lwena batambulira obulungi. Mukama waffe eyajja gye tuli oyo ye mulangira ow'emirembe ayogerwako mu Isaaya essula y'omwenda olugero olw'omukaaga. Omulangira oyo ow'emirembe ye yekka yayinza okutuwa emirembe naye singa ensi bw'egigaba. Kanoni Nkalubo avumiridde ebikola ebikambwe naddala ebyokwosa Kalogo Kalenzi ng'ebyalabiddwako mu bitundu by'empigi. N'abaloko obuzaawo ng'abazadde bali mu kwazirana olw'abaana baabwe abatwaliddwa naye ng'ekigendererwa kya kubafunamu nsimbi. Tujaguza amazaalibwa gano ng'ebyo be baana baliwo. Ono avumiridde ebikola ebyekko ebityoboola eddembe ly'obuntu n'asaba abantu okukyusa badde eri Omukama okusobola okuba n'ekisa eri abalala. Nti ku lwa Katonda n'ensi yange nga y'engota y'eggwanga lino naye nga tetufaayo kuyiwa omusaayi gw'abalala, tetufaayo kulumya balala. Okusaba kuno kwetabiddwako abantu ab'enjawulo omubadde ne bannabyabufuzi. Ne Hoima omusumba w'essaza lya Hoima Right Reverend Vincent Amoti akubiriza abakristo okufuba okukola ebyeweesa Katonda ekitiibwa mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe n'okutambulanga mu kkubo lye. Ono abadde awa obubaka bwa Ssekukkulu eri abakristo mu lutikko ya Our Lady of Lourdes e Bujumbura mu kibuga Hoima. Nga Yesu bw'azaaliddwa leero, omusumba wadde abakkiriza amagezi nabo okwezza obujja nga basaba n'emikisa Katonda gy'aleese okutambula nabo. Abakubiriza bulijjo okubeera abasiimu olw'ebyo Katonda by'abakolera. Ejjinja omulabirizi omujja obulabirizi bwa Busoga Right Reverend Professor Grace Rubale akubiriza abakristaayo bulijjo okunywerera ku Kristo n'okutambuliranga mu kkobe eggolokofu. Abalindira Kristo ezaalo si gye bakola kale mube Kristo mutambule ni Kristo n'omulamu atakisobola mwaimwe abaga emirembe abaga isanu n'okwagala n'okugonzana. Mu bubaka bwe obwa Ssekukkulu olwaleero bwawadde abakkiriza ku Christ Cathedral e Bugembe, omulabirizi Rubale ajjukiza abakristaayo nti okuzaalibwa kwa Kristo kitegeeza mirembe, kwagala na ssanyu. Mutalwana mwetaaga mirembe owo abatabiseemu abitamu omulundi ogundi. Bw'ati abasabye okudduka ebikolwa ebitoboola eddembe ly'abalala. Nkubiriza security etakugira etalemesa muntu yena yeesimbye okutuusa bubaka oba otandise okwiba obululu. Okusaba kuno kwetabiddwako abantu ab'enjawulo okubadde ne bannabyabufuzi.
Embale omulabirizi w'obulabirizi wa Mbale Reverend John Wilson Nadda akulembeddemu abakkiriza mu kusaba kwa Ssekukkulu. Mu bubaka bwe asabye abantu ng'akaseera ak'okulonda katuuse balonda babasaanidde so saba n'akubwamu ebituli nga bagamba nti empapula zaabwe teziwera. Kubanga banayita kubanga tewali alikubawakkanya tewali alikubatwala mu kkooti abo bagenze mu paalamenti naye kiki kye bagenda okutuleeta. Nanda akubiriza abalonzi okutunuulira enkaliriza abavuganya okulondako abo abanaagasa ekitundu. Tukakkane bulungi tulonze bulungi tulonde abantu ab'obuvunaanyizibwa abantu abagenda okutuyamba abantu abagenda okutukiikirira bulungi. Ono abadde mu lutikko ya St Andrews mu kibuga Mbale. Ng'ebitundu ebirala n'emukono bakedde mu masinzizo okujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo ku lutikko y'abatuukirivu Filipo ne Andereye Mukono. Okusaba kukulembeddwamu omulabirizi w'obulabirizi buno Enos Kitto Kagudo. Mu kubuulira akubiriza bannayuganda naddala abantu abakoze mu myaka okukubiriza abavubuka n'okubalambika mu kulonda okubindabinda. Kati kwe taata maama kw'otalonda oba oli azaamanyiza eggwanga lyo n'obuvunaanyizibwa bwe batubukoze ng'omuntu omukulu kubeera ekyakulabirako ate era mutunyamye bulungi n'abatindi baffe. Asiimye gavumenti ng'eyita minisitule y'eby'ettaka okuyambako ekkanisa okufuna ettaka lyayo n'ebiwandiiko by'obwannannyini kyokka n'ategeeza ng'omuze gw'ekibba ttaka ly'ekkanisa bwe gufumbekedde mu bitundu by'obulabirizi obutali bumu. Tulabyeko ettaka lye bawambye obuwambi nga bajja n'obusaale nga bajja n'emiggo n'amayinja ne bakuba ne boonoona ebintu by'ekkanisa. Okusaba kuno kwetabiddwamu ne bannabyabufuzi. Okulonda kuyamba mulonzi muleme kuleeta abantu banoonya mirimu banoonya statasi. N'emityana ssentebe w'olukiiko lw'abeepisikoopi omusumba Anthony Ziwa akulembeddemu abakristo mu mmisa ya Ssekukkulu. Ono yeewuunya ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu gye byafubutuka nga kampeyini bwe zaali zitandika embeera eri yeegombesa. Naye wiiki eziddiridde tulaba n'ennaku ezaddako embeera n'efuuka nga bye twalabula abantu baabisula ku mabbali ne batandika kukola birala. Asabye bannabyabufuzi okuwaŋŋana ekitiibwa naddala mu kaseera kano nga babbenkana okumatiza abalonzi okubeesiga. Omuntu afunye omukisa okusoma Krismasi ng'ekusiza bujja kampeyini ezitandika n'olunaku lw'enkya zibe nnyonjo. Ate mu bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bw'atise minisita wa gavumenti ez'ebitundu Emmengo Joseph Kawuki tebwawukanye nnyo na bwa musumba Ziwa nga naye avumiridde enneeyisa y'abakuumaddembe ensangi zino era n'abasaba okweddako. By'okusi n'okulonda abakulembeze byetulaba kati bijjuddemu okuyiwa ensimbi mu ngeri y'ekyemoonero era twebuuza nti ensimbi ennyingi bwezi zibaawa. Misa eno ebadde ku Ekereziya ya Kinda Mityana nga yeetabiddwako ne bannabyabufuzi abalala.